Bakutekebwako webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati waliwo amawulire genjagala okubanga nkuwa gano genkakasa nti wagalabye embeera ebaddewo ku kitebe ekya National Unity Platform amakya g'olunaku olwaleero wetwogerera ng'abantu bonna abakwatiddwa. Jjukira olunaku olwaleero wabaddewo ensasagge, poliisi, amagye n'ebitongole ebyenjawulo badeployinze ku kitebe ekya National Unity Platform awatali kukkiriza muntu yenna afuluma, awatali kukkiriza muntu yenna ayingira. Amagye, poliisi n'ebitongole ebirala byonna byaweddeyo nga bagadinga ekitebe ekya National Unity Platform olw'okuba nti beekengera okubeera nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency agenda kujja ayogereko eri bannayuganda, ate bw'anaayogera nabo agenda kusapootinga ekyokwekalakaasa newankubadde era abadde ng'akyogera lunywe nti era ye akiwagira. Kakati abamu ku bakulembeze bakwatiddwa, ebifaananyi twabikulaze, ensonga oteeka okuba nga wazirabye bulungi nnyo. Honorable Zaake Francis Butebi yakwatiddwa, yatwaliddwa mu mmotoka ye mwe bamuvugidde. Yagaanye okufuluma emmotoka ne bagiteeka ku kimotoka ekigivuga ne kigitwala paka ku CPS, era bwe yatuuse ku CPS baamujimbiddeyo ne bamutwala mu kaduukulu. Kati wetwogerera amawulire g'enfuna gwampuliriza abantu bano bonna abakwatiddwa, omuli ba Honorable Zaake, omuli ababaka buli gwomanyi nti mubaka wa Parliament nti yakwatiddwa, buli gwomanyi nti mukulembeze wa kibiina kya NUP nti yakwatiddwa, bonna abakwatiddwa njagala okutegeeza nti batandise okubanga baleetebwa. Era amawulire genfuna wano okusinziira ku mitimbagano egy'enjawulo, amawulire getufuna galaga nti abasinga obungi baleetebwa mu kooti eya LDC. Atamanyi kooti ya LDC kyebayita Law Development Center eyina kooti yaayo. Kati wetwogerera ng'abamu ku bana abakwatiddwa, in fact bonna abakwatiddwa bali mu kubeera nga baleetebwa mu kooti eya LDC babateekeko emisango, babagambe bye babagamba, naye ng'ekisinga obukulu amawulire galaga bagenda kuteekebwako emisango egitali gimu gye simanyi nze naawe gwampuliriza, simanyi oba gw'ogimanyi oba togimanyi, naye bagenda kuleetebwa ku kooti eya LDC. Era amawulire genfuna essaawa zino zennyini galaga nti Honorable Zaake, kansala Mubiru James n'abantu abalala bonna, waliwo omuwala bamuyita Shamimu, oyo naye akola ku kitebe ekya National Unity Platform, mukozi, bakwatiddwa. Bangi bakwatiddwa naye ng'abamu ku bo beebo bensobola okuba nga nzijukirako amannya gaabwe. Njagala okutegeeza nti kati wetwogerera bali mu kuvugibwa, bavugibwa baleetebwa ku kitebe oba ku kooti eya LDC. Ngenda kuwa ebigambo awo Honorable Zaake bye yayogedde bwe yabadde amaze okuba nga atuusibwa ku kooti eya bwe yadde atuusibwa ku poliisi oba ku CPS mu kibuga Kampala. Zaake Francis Butebi yayogedde ebigambo bingi nnyo, yayogedde ebigambo, yakoze live awo n'ayogera ensonga ez'enjawulo, n'abaako okukunga kwe yakoze ng'ategeeza abavubuka nti bannange kano ke kadde tubeere nga ate twerwanirira, kano ke kadde tubeere nga tulwanirira ensi yaffe. Honorable Zaake Francis Butebi yayogedde ebigambo bingi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti baamutuusizza ku poliisi eya CPS, poliisi enkulu oba kyoyinza okuyita Central Police Station mu kibuga Kampala. Kati gwampuliriza nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Honorable Zaake Francis Butebi, kkiriza nsooke embeere ng'ate nkujjukiza ku Haji Kasujja, omusomi w'edduwa. Ono akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya, omuli okubanga ebyensimbi byesibye, ensonga z'amaka nga zigootaanye, oyagala kgenda bweru wa ggwanga naye ebintu tebitambula bulungi nnyo, baakuyoola ebigere emikisa gyesiba, byonna abikolako. Asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja. Bw'oba nga tosobola kutindigga kugenda Njeru, akutegeeza nti ne ku WhatsApp musobola okikwasaganyizaako ennamba eri 0753 855 664 ne mubeera nga mukimaliriza. Honorable Zaake Francis Butebi, kansala Mubiru James n'abamu ku bakulembeze abalala abakwatiddwa okuva ku kitebe ekya National Unity Platform, njagala okutegeeza nti bali mu kuleetebwa ku kooti eya LDC. Gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala kubeera nga nkuwa wano ebigambo bya Zaake, then oluvannyuma nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Red Zone TV kwoli webale kubanga ate okyagoberera, gwatana subscribe nga nyongera okujjukiza nti kikole tubeere nga tutambula ffenna. This is the time for us to do this. Not any other time. This is our time, the young people. Let's do this, please. Let's do it. The more we delay, the more we keep suffering. The more we keep burying our relatives and friends.
our parents, our grandies, let's work for them. We are in captivity. We are in a very, very huge economic crisis. Poverty is at its maximum. We can do this, friends. We can do this, fellow young people. Let's do this. This is our time, please. Let's not be suffering alone. Let's not the few suffer physically. I know majority of us, we are suffering, indirectly. But we must come up in large numbers and suffer physically. Because they can't make us suffer, all of us. They can't kill all of us. They can't imprison all of us. They don't have the cells. They don't have the prisons. They can't even handle 1 million people. They can't. We can do this, but the more we sit on ourselves, the more we keep suffering. I mean, this guy, I don't know what they're going to be doing to me. I don't know. At least you've seen what they have done to me before. You have seen this, friends. You have seen this before. They have tried to kill me before. I'm into this car. They pepper sprayed it. But I refuse to get out. Because I want to get inspired. Because we can't do this alone. Friends, we can do this together. This can be done. I can be killed today because whenever I'm into their hands, you know what they do to me. You know this. You know what they have been doing to me, friends. We can do this. This is not the time to just sit and watch others to show up. We can show up in large numbers. We can do it, friends. You can't let this one be done by few people. Let's do it when we are very many. Even if they kill us, they can't kill all of us. They can't torture all of us. They have pepper sprayed this car, but I've refused to get out. Because I know this can be done. This is our degeneration. The young people, this is our job. This is not the job of the old people. This is the job of us, the young people. Let's show up. We can do this. We can. This is the time for us to do this. Let's